kakati musinkana di ne Dax Katero mukwatagana mutya omunyeruba pale nasoka Dax Katero ngaye nasoka ne mwagala okuba nti wa United ate kali ngana yobona sangu magezi wa Liverpool simu mwawanise kikuha mwarukoze ekyaja bu nera cyari byari tusani byari era mukoze bambi kizibu nnyo kubasala Muhammad Salah natawoneka kikopo man yasoka ne mwagala wa United kati nga sina musisinga nga sina bakumusensera yawo omanyinga ozemba nayagala omuyindi nzoka ne mmanya ngenda mujjira musayiro ki Dax kati nemulanga performinga ku shows zenjahulo nengo liso abamaze performinga zibu nnyo mujjako enamba ba speed yadenga gwabera mu byuma kati then waliwo MC oyo Franka okugambe ko yeyo kitinya bigo Franka nimugamba soko mpe ku namba Dax Katero tiye nti ojagala ntikale naje nsyalingira Dax Katero yimuyimbi gwoyogira naye nga weta kumanyi olunaku lumu na saving number yo simanyi oba mutima naye nga big up omunywanyi oyo nagenda okulomuya nga tesa saving number yange mu lunaku lumu engamba omunyeruba pale banaito kali nga kati nensoka mukupikira okugundi ku WhatsApp status nsoka mpostinga gwe yodo ne David Bwera zi president tegera ne mpostinga tukwatagana tukuna date ningina ne mulaba olo musanga wa omusinkana musanga machindi awo nakupaka last ne musanga tuongera okuwa yamuko neje buli alika nina kuntuno limba obwavu brandinga tutambula ingo ya chifumbidi ne bwakolashi neje ali bwatambula so abanyimba bafa tubagala nnyo Dax musajja ali ize nnyo era Katero endongo yoto jimukonera mu kire ekikyumbali kati bwenji kwata mu bwenti ngomne ne kusanyu man wowuliranga okubira omuyimbi gwomanyi owuliranga ato nga muline wate weyongeddemu nnyo weyongeddemu nnyo wuliranga ekintu kyokola ng'obanga akolera kangamba bamuganda wo oba mukyala wo oba mukwano gwo owuliranga ekintu kigende ddala nga kirungi ddala bubaka kiboyinza okulekera Dax Katero munyeruba omusajja wa Manchester mwawangudde omupiira gyogwa Europa golo 3 ana era omugenda ate banawe omwana Magwaya olima kizibu nnyo syango baaka gattako kiringa wala bapate wekityo abantu ba Manchester abo mbagala nnyo era mbatumirako nnyo mukuru omunyeruba Dax Katero je baleko jotusa ali nankubira nti Arsenal ke bajikubye katwebake katunywe ku bia bakachereke batukubye katu bani musajja omamtawana omunyeruba bambi big up so bana love ku mutima atusawo nutulaka naye kivuluma sawo tunzo kuba kutembe nene tumenye katubuli ataluddo tukuba ekivulu ne kale kumanyi tegezanga nga tubadde ku kivulu kyo munyeruba naye kati babajiza chita batya obwavu bakuzala mu bbala mu bwavu live concert live show obwavu mbakuzala mu bbala nakyo esobola vaayo kateno wansi asobola okusaako lebo ya maniyu kati ono soka tweyaga twawangudde ekikopo twangudde ekikopo ekino kuba kino kyaffe nakuba tuzosangayo kasolanke mukulu Dax Katero tukwagala nnyo ate bale kubeera ku nsonga z'abantu musajja wa nsonga nnyo z'abantu great akati golowooza webagamba nti wanika ekikolonde golowooza ni ayinza okusooka oba agenda kwesimbawo tayagala alinga kabakko naye just bwemugamba nti mwena muwanika emikono mukirasi yasoka bawanike emikono mutyako omusajja ayagala akadodi musajja wakadodi nnyo so bannange omukulu Dax tukwagala nnyo bannange ate abeerako nnyo ne Katero bba njagala njakaliramuko ne Katero bba eteka okuba nga yaffe eri luddawo Katero bba eno sinanyirige naye nga Katero bba ekwata era webanga ye yaffe kyebyo kyennyini
Okay, banenga lya tumwagala nnyo musajja wa. Webale nnyo kola munenno. Omanyi kye yasoma? Yasoma mawulire. Ono nyine otuli. Yasoma mawulire mama one yali editor. Baba. Kaba salata nagenda mundo. Omanyi abamawulire abo nabo baagala nnyo okuyimba. Budde bwonna. Budde bwonna omuntu. Era wona musajja wa mawulire musajja mukwasi wa kamera. Etegeeza president yabonna gwa batwala. Musajja mukwasi wa kamera. Kama ne president. Omusajja oyo gola. Mukwasi wa kamera gitegeeza. Hayi na waso omukazi naye wa mawulire. Mukazi oto omumanyi. Omumanyi Momo 19. Momo 19 vaawo. Mukama nga mulungi. Kantuke. Tubagala nnyo. Ekyo kirungi nnyo kubanga nze mu bantu abalina relationship balinga bana. Kijinga wala Tomudi. Tomudi nze challenge izanyongera muko ne kwagala okuwasa. Bale Tomudi omulaba. Ne bwe tatoleta mchala wota tekiri mushiriki okulaga mukazi wo. Era twali ku kivulu bayimba aba. Kakubere kudduka misiri ya kabaka abera babiri. Ebivule byawo bine byewala abane mukazi we. So omuntu okuba ne mchala wo n'omusoso waza n'utamukweka tekiri mushiriki. Tekiri mumbera yonna. Yewuwo. Yaba yewuwo. Ate naye jo kumwanjula ne jayongera okwanjula. Banne kati nzomanyi wange siva ku status ye. Yeba nene buchanga tampositinze. Aho ndinga na bunyizi. Anyway, ya DJ 20 bale yetu Tomudi ne era ina concert yogo omwaka ogwagu. Tomudi yatukuba endongo. Tomudi yakola ekivuli yafuna abantu. Ate ng'enkuba olaba yasooka tonnya ne tubaala omuziki enkuba sound ne mutonnya mu emizindala enkuba n'egikuba naye olaba bambi yageza kukola ekyo kiraba. Ate ne tumubeererawo abantu okwagalibwa abantu ate ngolaba shoye yaliko walako Ntebero forest road manyeyo abantu ne bajja mu kibira muziki bambi Tomudi abantu wangalibwa abantu nzo bibere ebitindozo banga bitano mundoza enganzo omuntu sinza kulowooleza muntu yenna naye Tomudi like mayimbi ayinza okwata bendera mu mpisa ali ize semuulirangako nnyo na muntu nze mmusooka nze nali manyika n'akaana kasebo kaanake oli omwana gamanyika anake era nga babeera bombi oli omwana kali n'ekirala omuntu buli tebakabako yadde mulalu naye era muntu wamugolaki muntu mulamu nnyo mundiddi wabeera ku stage naye omuntu okagalibwa omuntu asobola okujja mu kivulu kyo ng'akimanyi nti oli mufumbo kazo tomulate mukweka then ng'ekirala ng'olina empisa oyogera bulungi then ng'ekirala nga weeyisa bulungi naye tutwale mu mpisa ndowooza byebi nze nagenda wa Tomudi naye nga ndwawo okugenda ku shows eyo bayiro shows ntera okugendako ebeera wano tesukkaawo mu nnyonyo wano ewali yono ogundi ono gundi Fefe Bus awusajja awo enkoma naye ezidde eri naye nagamba anyina ogenda ku show ya Tomudi n'entambula n'engenda so wali ne mix we yali mikwaini gundi awo wenkoma niragadi naye watu tutike so kati bambi Tomudi nagana so musajja ali ize kati tulaba nawe nti olaba ne president ugamba nti ante kugende wone ndino mwagiza ali eyo atunde kikajjo wachi ebyamazima matuufu show era Dax Katero wategekera show nyina okubaayo oba antya kuba sirabanga sigendanga ku show ya Dax Katero nti ategese concert vakwe bino twesanga eyo mu bivulu ate jane mumunyumirwa eddakiika 3 kwana n'agenda naye njagala ndabe ku show ya Dax Katero sijigendangako kuba yazitegekanga edda bakuzala mu bbala bikiyerererere kuba babaye baaliko ekiseera oyo ne Fresh Kid ne bayimbi abasinga okuba ab'amaanyi okitegere naye njagala nnyo ndabe ku concert ya Dax budde bwonna nze njiraba nabanga ate nso giwunyiriza nze mukulaba budde bwonna guno omwaka Dax Katero ababuliraanye mu munyweze aragenda gikola nga ne mani yetutte ekikopo abamunoonyaako ekyebeeyi kya bbeeyi ekyebeeyi kya bbeeyi abayimi mutandiko mukubira ku busimu ekyebeeyi kya bbeeyi abasaba agenda awangale mu abaana abaye waka
muyambe ku bazadde ku mirimu genda naye ku mulimo muyige okola ku mirimo so yoza ku bintu yigayigayo ku bintu eby'omutwe bajjamu awo remote jesonyiwe mu kukolo nako olumu yiga kukufumba okitegeera bani president kansimira akatalikaga kantumire ku mama wange bamwita na kintu polosi yedirango ngende wangu mama mundabe ogasire abera muganda wange erumba ndi kubukojja aba muganda wange bamuzala bunja kawo okyamira buwama wali okojja bwaffe batumidde kabe nayo bunja keyo bakojja bendo yekojja president ne kati jali banange batumiddeko nnyo mama baganda bange mwe bali kunjagala basenga bange mwe bali nnyo omulayi w'ekikyumbali ate gwe mwe bali nnyo bayedde mwale kwagala DJ20 mweyongera okunjagala atanantegeera yenze bambi kyeyo kyennyini nsaba kunjagala nsaba kunnyaniriza ngaye mwaniriza abalala bambi nange nsaba kusabi n'obweto wanze bannange ye DJ20 akuba buli mukolo gwonna oyagala gwa kukyala gwa kwanjula gwa ki oyagala muyiteyo kumutegekako ku bbaala wawa byonna abikola naye nga bannenyongera n'okubajjukiza omuyimbi King Saha ali mu tto kyawe Japan banne neze kabaka nyambe y'ekintu kimu wabajja ndeterewo akamotoka sebo kabaka King Saha oba okomawo neterayo akamotoka amazima ate motoka ziri tukulinze ne Uganda mwana bitubowa jangu komewo tukube ku muziki tukubeyo ku muziki omu Japan chongu tukubeyo ku muziki omu Japan oyimba tululinze ayina engoma etambula bagita TikTok live bakyali bange mwana muyinoonyeeko eri awo etambulira ddala ale ffeno munnaye nowootali omuziki gukumisinga gukusubwa ente tukyalinayo abayimbi Uganda baweddeyo taata tukulinze okomewo tukube ku muziki amazima so munnange bye by'omukulu King Saha twagaliza olugendo olulungi okomewo ng'oli bulungi nnyo munnaye wankwadde waliwo ebitagenda bulungi maaso abasirikale bawamba ku bantu bakuba ku bantu munnaye bebyo katusabe bakyali baffe abakyali makomera be bawambira abantu baabwe abakumaddeme beekube mu kifuba basobole okubata era twongere n'okubateeka mu ssaala tukimanyi byonna gye kiri kijja kumala kiggwe so munnange byebyo mubeere bulungi mweraba bye